muwala w'omukulu munange ate Bobi Wine ali mu kusomerera munange ate bya busawo byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo wabula nga n'ebiva munange ate Mr. President gyali mu komenti yange ya vidiyo ey'okusatu ng'ovudde kweno si musanyufu munange ate si birungi kakati nno avuddeyo ko munange esayidi eno ku content creator abadde amukolamu munange ate content ng'agezaako munange ate okwonoona ekitiibwa kye omukulu munange ate Bobi Wine ngenda kubeera nga mbikutuusaako so nga ate omuyimbi Spice Diana muganda wange beeguddeko ko wali munange ate ne Uncle Shumi Spice Diana abadde munange ate biralamu tanso munange ate ne Shalom Namagembe muwala wa Bobi Wine omukulu mwana muwala ono wali munange ate emitala w'amayanja kaakati nno avuddeyo n'atulaga munange ate ID kansooke ngikulageko ko nga boogezako giraba kw'ossa n'ekigambo ekibadde kiwandiikiddwako nti nno MD oba okategeera medicine doctor mwana muwala ono ali mu kusomera munange ate busawo emitala w'amayanja. Okay, you guys, here's my outfit for lab. I have my lab coat on, got my purse, I have my file. Thank you so much for watching this video, and thank you to Good Molecules especially. I do have to head to lab right now, but I'll catch you guys in my next video. Bye! So, kw'ossa nako akatambi nga boogezako okulaba okwefaanaanyizaamu munange ate ku nnyambala gy'abadde ayambadde omukulu munange ate Bobi Wine kaakati nno ku nsonga eno munange ate egeetinze nnyo viral mwana muwala content creator ono abadde actually yeeyita munange ate naziwa wa Bobi abadde ng'akola content oyo nga boogezaako munange ate okumulaba kaakati nno omanyi kye bayita okubeera nga waliwo content gwe ndabye nga mwana muwala oyo alaga nti nno ali lubuto ng'alaga nti nno Bobi Wine nti mwami we mwenna mukkirire mu comment section Mr. President gyali mu komenti yange ya vidiyo ey'okusatu ng'ovudde kweno si musanyufu nono omuwala abadde amukolamu bi content wallahi munansonyi okwogera bwe nti ekisooka amasayansi gampiseemu ekyo kye kisooka nenga Mr. President sa batusonyiwe taata gusinze ffe watuwa eddembe lingi ne tuyita we twalikomye naye batusonyiwe Mr. President si musanyufu nono omuwala simanye yeeyita naziwa wa Bobi byabadde ng'akola wallahi si musanyufu Mr. President wavuwayo okukomenti nga yino comments gana mu comment onoonye that is actually disrespectful it's not even funny at all ebyaddala gwe muwala gwe naziwa tulekere Mr. President nga si munyiivu tuleke ngenda kola video naziwa oba teweesonye Mr. President ndagirira abaana be balipoting account yo bajja kugitwala ebyaddala ngenda kulagirira abaana singa teweesonye okukozesa oyo AI wo ng'okola Mr. President nga muli mwenna munaye tebinyuma ne President olaba si musanyufu so ekibadde nga tekiri mu kusanyusa munange ate omukulu Bobi Wine ng'ayita munange ate mu bantu be wali abakyasize munange ate omwagala ennyo bavuddeyo ko wali ne bagamba nga boogezaako okulaba so nga ate n'omukulu munange ate Bobi Wine avuddeyoko n'akomenti nga n'agamba nti no actually it's not good sigamba nti no bakirina fane si kirungi n'akamu so ngezezaako okunoonyereza munange ate ku profile ya nakyalo ono naziwa munange ate wa Bobi nga kiraga nti content yamusiimuddeyo yamaze munange ate n'amusiimulayo n'avaayo munange ate ne yeetonda n'okwetonda omuyimbi Spice Diana yabadde ku mukolo ogwa Sarah Prince wabula ku mukolo guno Spice yabadde azze okuperforminga naye muganda wange Uncle Shumi wali beeguddeko ko wali amaaso baagasimbaganye bipulima ogezezzaako byonna biganye kakkana aliwa okay mwebale nnyo mwebali eddala I'm so happy to see Diana respect big up I love you so much and everyone oba mpala no batonjagala
nze nkwagala nnyo bigavu mweraba ndowooza ne bwe ngenda ku basajja bange kale tumukubire engalo ez'amaanyi ako 10 mukkirize mu kaseera kano nosooka nondabira Spice Diana mu katambi nga bw'ogeeza ku munnanga ati okkalaba bibadde nno nga bikyatambulira ddala okwetooloola ku social media. Nze nabagamba kino ekintu Spice Diana kyamuluma nnyo. Spice Diana yabadde ku mukolo wano ewa Raila munnange naye Chumi yayogedde buli kigambo naye nga Spice Diana tamwenya yadde nak. Nze nabagamba bano abaana kuba tubayita baana mu industry buli omu abamwana abafune president wa federation abatuuze kuba Spice Diana ekyamazima teyamwenye tolaba nti abantu babeera ne bifu wano ku internet naye we batuuka ku ground twalako King Sir nani bali eyo ne Kenzo of course waliwo obutakkaanya mubimanyi naye batuuka mu kuziika buli omu yamwenyezaamu ku munne bino bisiga naye Spice Diana ebintu ye yabitereka gwojjukira ekintu ekituusa omuntu najjayo n'oluyimba omanyi kyekitegeeza mu bulumi abatamanyi bya YouTube ono tosobola bitegeera naye okujjayo oluyimba olumaze okukola olwedde ku internet nga mwatandika n'oluperforminga mu mabbaala wa mu bivulu ne muguma katulugjeyo eyo kye bayita heartbreak super. So abantu bano naddala Spice Diana si musanyufu eri Chumi ekyamazima tusooka twali tulowooza stunt. Spice Diana kosate ne Uncle Shumi we batyo bebadde nga bikutte vibe. Kyolina okola kukakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.